olwalira ebitongole by'obwannakyewa ebyenjawulo mu ggwanga omubadde UKAID, USAID, Accord, Transparency International Uganda n'ebirala nga biyita mu nteekateeka yaabyo ey'okulwanirira obukulembeze obulungi, obwerufu wamu n'entambuza y'emirimu ennuŋŋamu, bafulumiza alipoota ku ebyo bye bazudde ebibadde biremesa entambuza y'emirimu ennuŋŋamu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Olukuŋŋaana luno lutabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ssaako ne mu bitongole by'obwannakyewa nga muno mwe mubadde n'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanyah. Babadde ayogerako era olukuŋŋaana luno, Jacob Oulanyah alaze obwennyamivu olw'engeri abakozi ba gavumenti gye badibazeemu emirimu, kyagambye nti buseera gavumenti yongera kuswala mu bagabi b'obuyambi. And that money has a time frame within which it must be utilized for those people. Because the procurement system is flawed, the whole process is halted, and we end up losing money that should have saved South Coast community. Yeah. These are areas. Okusinziira ku bakuliddemu okunoonyereza kuno, gavumenti esaanye yeetegereza abakozi beewa emirimu kubanga abantu bakoze kinene nnyo okutibaga enteekateeka za gavumenti. Tubakwatenga bwe bakola mu bizinesi. Nti oli bw'akola nga mumusasula, oli bw'aba tabakutako nga mumuyamba okugezaako, waba tamanyi nga mumuyigiriza, waba yeetaaga okulagibwa ekyokola nga mukikola, ne bwe mutuuka nga mulagajjavu nga bwe wandikoze mu bizinesi yo, oba omufulumya. Ono awagidde omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ng'agamba nti gavumenti esaanye etandike okukozesa omukono gw'ekyuma ku bakozi baayo. Processes zaffe za disciplinaries, processes zaffe ziri laid down, nazo zeetaaga zirongooseebwemu kubanga tezikwata nnyo omuntu atakoze, teziruma. Atwine mu ngeri y'emu ategeeza nti ekiremeseza ebitongole bya gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa ge mateeka agabakugira. Bwe nkola nga accounting officer nengezaako okunyweza internal control n'ensaving ssente wano n'enzinvesting ate ne tufuna results ezisingako, ekyo kyandibadde uploaded, naye ate amateeka gaffe agamu tegakikkiriza. Kati nga minisitule tugenda kuyita bakaawo n'aba town clerks bona, tudemu tuyite ba chairperson na mayors, tuyite gapu abayitiremu mu bufunze ebintu bye bakoze n'engeri gye babikozemu ebirungi bye tulabye wano, bona tubiteeke mu pulaani tulabye tutambuze ebyobuweereza mu ggwanga lino. Osiano Mukibi, BBS ageesigika.